Mu kiseera kino abayizi ba P7 bali bulindaala okutuula ebigezo byabwe by'akamalirizo era nga amasomero n'abazadde bongedde amaanyi mu kubateekateeka bayite bulungi. Mu mbeera eno wabaddewo okusabira abayizi okukulembeddwa Musabadinkoni w'e Nasuuti Reverand Vanalebo Kampirukwago ng'asaba abazadde okwewaayo baweerere abaana baabwe. Okuweerera kwewaayo, okuweerera kwerekereza, okuweerera kumalirira, okuweerera kwefiiriza. Ono akuutidde abayizi obutava ku mulamwa banyoze kalaamu baleke ebibasoomooza ebingi. It is your right to be in school, but it is your responsibility to keep yourself in school. Akulira essomero lino Reverand Edison Sempabuka akubiriza abayizi obutatya bibuuzo kubanga ebibuuzibwa bijjibwamu ebyo bye babadde babasomesa ebbanga lyonna. Babeere bagumu bagenda kuyita nga bulijjo kubanga emyaka gyonna era stand dollar tukola bulungi olw'ekisa kya Katonda. Abazadde tubakubiriza mu kiseera ekifaanana bwekiti mwongere okuyimirira n'abayizi bammwe n'abaana bammwe nga mubasabira byonna gye muli ate era ng'omuzaamu amaanyi osobodde okwogera naye. Mbasaba mu revise nnyo musabe ne Katonda. Soma sangu bano okuma ngono ko ebibuuzo twako kyamujja. Mumba na stress, just revise your books. Mu mbeera y'emu ku ssomero lya Busiika Preparatory Nvumba basabidde abayizi nga kukulembeddwa Mufaaza Joseph Mugambe ng'abakuutidde okwekwasa Katonda. Have faith and cry to God. If you have faith that you will make it, no matter what the devil says, you will make it. Akulira essomero lino Edith Bangi agamba nti bateeseteese bulungi abayizi baabwe era bakuyitira waggulu. Nyongero bagumya tabaana twabateeseteese bulungi bagenda kuyita bulungi nnyo. Omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Engenia Dr. Stephen Tebyasa akalaatidde abazadde b'omu byalo okufaayo gye batwala abaana baabwe olw'obulamu bwabwe obw'omu maaso. Naye nga baliisa abaana baabwe ne batandikira ku musingi omulungi kubanga ebizimbe engeri gy'obirabamu biraga nti abantu bayonjo bamanyi ekyokukola era balina essuubi era n'okulaakulana. Tumwagaliza emirembe n'ekisa kya Katonda essomero libeere ddungi. Babadde nga batuwa ba teachers abalungi era tuli sure nti tugenda kukomyawo results. Era mbakakasa mwenna abali eyo muleete abaana kubanga ffe tujja kuyita nga tulina buna. Ate Ssaabasumbe yawummula Augustine Kasujja asaba abazadde mu ggwanga okuliza abaana baabwe mu ddiini ng'ono okwogera bino abadde mu kusabira abayizi ku ssomero lya St. Joseph's Girls Nsambya nga bagenda okutuula ebibuuzo byabwe n'abateekeddwako emikono. Let us have the courage to leave behind the mantle of our pride, the mantle of our fears, the mantle of our laziness, because Jesus is calling us all to advance to him. Ono agamba nti abantu okuziba nga tebamanyi Katonda mu bulamu bwabwe kyekiviiriddeko ensi yonna okufuna ebizibu okuli entalo n'obutali butebenkevu. We should ask God continually to let our faith grow up to that point that we can even approach him with that same spirit which can even change our way of living. Moses Junju ne Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.